Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Muntu wa wansi gwe mulina. Seriously, this action wasn't called for. Lwaki mukikola kati? Why now? Omwaka gwonna, where have you been? Lwaki mulinda omuntu okumala okuzimba ekintu nakiteeka waggulu? Lwaki embeera yetuukawo? Lwaki abantu bakaaba? Lwaki abantu bafa pressure? Lwaki muleka abaana abato abatalina mabujje mubaleseewo bazadde baabwe? Maama, olwokubanga mmwe mulina. Ye maama mmwe mulifiirwa. Ye mmwe mulwaza. It's okay. Nze sikayanya nkola yammwe. Ate sibali bukiika. Naye mulimu ebintu bye mukola ng'aga Katonda mugulu binyiiza bunyiiza. Nga mutulagira ddala nti ono teyatuwanguzi y'ensonga lwaki tumenyeewo akantu ke. Bwe ntunuulira oluguudo lw'emasanafu mulina ennyumba gye mwamenye. Eyadzeeko temwagimenye. Akabuuzibwa eyadzeeko ye yakola kiki ekyo ono kyataakola. Era lwaki ono teyakikola. Kyajja kitya okuzimba ennyumba ye n'etuuka waggulu ne bateekamu amadirisa n'enzigi nga n'engalama n'ayiwa nga banaatera kuba plasita. Biba bituukawo bitya? N'ogenda e Rubaga ekyabaddeyo kifumba mutuku. Ya Rabbi! N'ogenda e Nansana. Maama! Nagambye Katonda wange. Naye bino si byange. Era singa omuntu ono tabadde kumpi ne radio ebigambo byandiwulikise naye ebimu mubiwulire kuba si byange byabawuliriza. Bw'obeerawo omuntu wa KCCA awuliriza mugoberere ennyo omuntu ono. Osanga yavaako obuzibu mu bitundu bya Nakawa. Wuliriza. Rebecca Jingo nze talima Franka ndi mu Kigowa. Ensonga eyo oleese nkulu nnyo. Mu KCCA tulina omwami bamuyita Lubuulwa Franka. Avuga picha eriko enamba eza bbulu ayambala element ya green. Y'omu ku babulooka ba KCC agenda atambula mu bantu nga bw'abasolozaako ssente naddala abo b'ogamba abazimba obuzimbe obutonotono ne batabawa pulaani. Kati bakamawe bwe bamanya nti wali azimba atalina pulaani nga bajja bamenya ng'oli yabalyako ssente bamuyita Lubuulwa Franka. Nze ndi mu Nakawa kati saawa zino ndi mu Kigowa era mwembeera. Picha eyo njiraba nnyo era eyitamu n'abatuuze bagimanyi. Era nga tukyali ku mulamwa gwa KCCA okulabika nti bamenyemenya ebintu by'abantu. But why? Hello. Mami webalekuwuliriza. Webalekuwuliriza. Nzentira Sande ebisunju ku kisaawe. Eba ne mami nakaabya amaziga. Nakabye ng'oyinza okugamba byange ne wabuuza olwo nannyini byatunula atya. Kulamusiza Mama Jerry agamba nti mukyala Becky banange twafuuse bagwira mu nsi yaffe KCCA bannayuganda bannaffe naye lwaki mulinda omuntu okusitula ennyumba. Ekyewuunyisa Kawujju agambye bakyamenya mu division zonna amaziga g'abantu mujja gakungula. Mama Jerry ekawala yabwatyo bwatutegeezezza. Walina Rebecca Jingo mukwano gwange. Hello. Webalekuwuliriza. Imekipelesiani. Isebo. Sera mbagibanga lebwere jenkadira. Rebecca Jingo. Wanzi. Obudde obusinga obungi tulina tugenda tukola. Na tulina okutegeera kwaffe. Mpulira. Naye ekyamazima buli kintu kirina ekiganiro kyakyo. Isebo. Kibi nnyo omuntu okuwantu chairman owero sino omuterako sitampu. N'atuuka okuzimba. Nga mmwe temutegedde nti amugenda kukolawo ebintu byammwe. Ekinnuma kiri kimu Rebecca Jingo singa bali amayumba gonna bimumanya nti mwenna mukadi n'ekyamazima ezimu bazirekawo. Bafaanana batya? Kimanyi Peresani gemanya. Ng'olina Rebecca Jingo. Rebecca Jingo nkulamusizza. Nze Bashir wano ku Newsnova. Esebo. Rebecca Jingo ekikomero ekyo kye baamenye kiri masanafu kya mukama wange. Naye abasajja abo aba KCC beetaaga okufa olumba olutategeerekeka. Lujenga lupya lubatte bonna baveewo. Tebayinza kwonoona ssente za muntu wa wansi. Amaze okutegeka azimbye agenda kwongera kuzimba ne boonoona ekikomera kyonna ne bakimenyamenya ne batwala ebintu byonna ebyabaddemu. Beetaaga kufa abasajja abo shaitani.
kale batunyizizza nnyo. Tewanyize wekka nawulidde obusungu ekikomera kiva kitya mu musingi ne kyambuka paka waggulu nga muli luddawa omuntu nazimba akayumba kajjemu obusente bw'abapangisa ne butuuka waggulu mulimu amadirisa mulimu enzigi nga muli luddawa lwaki mulinde ebyo byonna okutuukawo no kale mulimu gwammwe okutereeza kituufu sibawakanya ate sibogerako bubi naye ekyo kye mwakoze kyekisaanidde lwaki mulinde ebyo byonna okutuukawo yabaffe bwe mulongoosaako ku bitundu ne birabikako obulungi ne tubasiimako nga temukabizza bantu maziga mubaki ddala nedda baana ba maama awo mwalimbyemu wanje Beko bali kuweereza balayeze ndina obusungu kw'obwo obuntu Beki nina obusungu kw'obwo obuntu bannange era amaziga getukaaba simanyi bantu mmwe gye muligadda Beki notunulira omuntu ng'akukijjanya akusojjanya naye nga naye yennyini ekyokunywa awammanta kiwammante okitegeera n'obonyaabonya omuntu naye nga nawe kennyini toyina wooli banaye mweddeko bambi mweddeko emitiba egy'enjaba gyakijjo katonda wange wanje Rebecca Jingo we bali kutuweeza mwana wa maama nya bapitasale wano ku dipo ya Pepsi ku Ikotorio bana ensonga eyo nze mpuliranga amaziga gampitamu ningamba mukama oba yandimpadde ya amaanyi nga gayo supernatural nimba nga ntaasa butaasa abantu banaku simanyi naye omuntu atazimba nyumba kiro ne waba agizimba kiro era bukya ne mugira abantu ennyumba yine eyimiriddewo nze n'olumu naliko ku TV baba abasimanyi nema ne basanga kasooli w'omusajja amaze omukungula amuteesaawo bamuyiwako amafuta ne bamwokya mu kifo ekyokumuyita nti jangu okoleki omugyewo banange tetumanyi oyogedde ku kyaba China abayindi oba ensi oba tugiveemu batusasule tugiveemu simanye kifiiriza lwaki mukola kifiiriza lwaki ekyo ddala kyemusaanidde okukola abantu bangi bafudde nga mubafubutula mu bibuga eyo abakazi bagwa mu myala naye nga kikennyo lwaki munnayuganda abonaabonera mu nsi ye ddala mmwe nga mmwe kyemukola mulaba gyekiri mulaba nga kijja kale muba ku mulimu gwammwe nga mukola naye gwe tofaayo ddala kugamba nti ekizimbe kino kyemmenya ekikomera kino kyenjibwa oli atadde mu kyenkana kikuka sente nga nammwe bwe mukalaba nga bwe kabuze tukanoonyeza mu kiwato nga mazina KCCA lwaki era entalo zammwe ze mulwana lwaki muzissaamu abalala lwaki muziteekamu abatazirimu lwaki Beki wange nkulamusizzaako naye nze nange ndi munakuwavu nnyo amawulire ago gankubye wala Beki nze nalirowoozezza nti nno engeri entuufu yabadde yakuyita bannannyini bizimba abo nabatula n'abakulu aba KCCA buli omu ne bamubuuza nti gwe wafunamu otya olukusa okuzimba ekizimbe okutuuka wano kubanga abasinga abennyininyini aba KCCA be bagenda ne balumba bannannyini bizimba ebyo ne babagamba wamma tebajja kumenya gwe sooka oleeteyo kintu kidogo bakirya kati mu butamanya bw'abatuuze bambi n'okwata kasente ko n'okawayo kubanga already watandika dda ate kizimbe kimala okuggwa ng'oli ajja ng'akwewakana nze naligambye singa abantu abo babatuuzizza ne babaleeta buli muntu ne bamubuuza bannaye mulekerawo okukaabya bannayuganda tuli mu nsi yaffe nomujja nammwe kijja batuukako naliba omwana w'omwana wakisekeera kyosiga kyokungula hello tegeeza bwe basigalira ku mulembe gw'obuta aba Facebook ate n'ensonga endala peke ekireesa ebintu ebyo bava mu ssete nnyingi baleeseeko ku bantu abalaba okuvunga obuzawala kubanga olina agapimatima abeera akumanyi w'ova ne woosula nakusiba efitina sigadde eminama naamwesieka nga bw'obiwulidde ebigambo ebyo abantu banyiivu baana ba maama wangi Mami Beki we bali kuweereza kale boy busungu ze boy busungu wane bombo naye nze kyenja okugamba nti buli bwanguzi bwe buvaako ebyo byonna nti bali abamu bagenda ne bajja ne bagamba asitula ekizimbe teri ajja kukukwatako ffe tuweeyo kyotuwa n'obawa kyobawa naye ate olutuuka bo bennyini ate ne bakuwendulira abalala basooka ne bakufuula olusuku ate ku lasiti ne basigala nga
bazze ne bonoona ebintu byo nze ngamba obuli bwenguzi bwe buleeta ebyo byonna mami Becky nze boyi busungu ye bwatyo mune bwagambye wanje Madam Becky nze ngamba obuzibu buvudde ku nguzi esukkiridde mu ggwanga naddala mu bitongole bya gavumenti enaffe ng'abantu tuyitiriza nnyo okwagala okuwa enguzi ko omuntu ogenda n'ogula abantu ng'okitegedde nti mu mateeka tebajja kukkiriza kuzimbawo ene ogamba ojagenda mu bitongole bawe enguzi ozimbamu bazimba na kiro ene mu umeme enyine omuntu akonektinze ku masannyalaze n'omuwa ssente yagenda n'awendula banene bajja ne bakukwata ne bakugyamu ssente kaize nga tulina kweddako nga bannayuganda ne tulwanyisa enguzi ebamulangira timber suppliers ekawukuntebe neyanziza nnyo neyanzege mulamu wange wanje mukwano Madam Becky bali kutuweereza mukwano Becky teri kintu kikolebwa nga gavumenti tekimanyi ate gavumenti tukoyo okutunyigirizanga ennyo nga temutuddiza yadde ekikumi nga mutumenyedde ebintu byaffe nze omwe yasinga okukosebwa ennyo kukikwatagana ne gavumenti Becky nazimba ennyumba yange nenjiteekamu miliyoni 5 naye ne baŋŋamba nti nzimbye mu kkubo naye nga n'ekkubo lye bagamba si lya gavumenti teyinaako yadde obuyinza ekkubo gavumenti lyeyinako obuyinza liyita bulesa ne bajja ne batunyigiriza ene waffe emayirye mu kyalo balekeredde okukola amakubo agaliko pulaani agamanyikiddwa nti lino ekkubo liyamba gavumenti ne bajja ewaffe mu byalo ne balyoka batunyigiriza ennyo Becky bamenyera ennyumba yange nga ngitaddemu miliyoni 5 tebampa yadde 10 omwami ddabodabo naŋŋamba nti nazimba mu kkubo era menyewo ennyumba yange Becky ne bamenyera ennyumba nga tebansasudde yadde nusu ebibiri twakosebwa nnyo ffe abantu ababulijjo kubanga batumenyesa ebikomera abantu ne babasiguza ebintu byabwe ebyali kumpi n'ekkubo mbu bagenda kukola kkubo twazimba mu kkubo naye nga n'ekkubo teriri ku pulaani ya gavumenti wadde n'omulundi n'ogu ekkubo lyaffe nga ffe abantu kwaliko kampuni y'emayirye estate eri mabimuli naye teri kye baakwatako yadde n'eki ekyamayirye estate kubanga abantu bayindi teri kye baakwatako yadde n'ekimu kekibeera ekikomera kyabwe teri kye bamenyako yadde n'ekimu naye ate nga nabo baali bali mu kkubo naye nze ne bamenyera ennyumba yange nga tebampadde yadde nusu ebibiri ndi munyiivu nnyo mwami ddabo yamenyesa ennyumba yange ddabo nga tansasudde yadde ne nusu ebibiri paka nakati n'ekkubo tebalirimanga tuli banyiivu nnyo nze Nannyonjo Ruth Dubai tuli banyiivu eri gavumenti kitali kisinga kunnuma batulabira ddala mu ntandikwa nga tutandise okuzimba naye ne tumaliriza okuzimba ebintu byaffe tubitaddemu ssente nnyingi ne bavaayo ku ssaawa esembayo mbu twazimba makubo ne batumenyera ebintu byaffe nga tebatusasudde yadde 10 mwami ddabo awo yayitanga ng'anoonya akalulu ng'olwedda alaba ntandise okuzimba teyaŋŋambako nti oba mukyala ozimbye mu kkubo munnange tulina pulaani y'okkola ekkubo lino okiwulira Becky tulina obusungu balaba maze okuzimba ennyumba yange ewedde n'alyoka avaayo n'alyoka awoza mbu nzimbye mu kkubo amenyeseza ennyumba yange tansasudde yadde ebibiri kyokka nga n'ekkubo tebalikola nga tuli banyiivu nze naddala nze Nannyonjo Ruth Dubai ndi munyiivu mwanziza mu kyalo tuli ku ki naye tuli ku ki ddala nganze omuntu eyali aguzeeko ku ttafaali eyali aguzeeko ku seminti eyali aguzeeko ku musenyu mba mpulira bubi mba nnumwa mu mutima ssente nga bwenjimanyi atamanyi bwe baginoonya tajja kukitegeera naye gwe amanyi bw'oginoonya bwekutuuyanye enkuba n'ekukuba kibuyaga n'afumuka enfuufu n'ekuyingira n'ekutaganjula sukulu fiizi ziringa sukulu fiizi ssente ogimanyi bwebonyabonya naye olwokubanga bo bannaffe abamu bafuna za ku mikeeka kansirika ejjingo nsirise kyempita omumwa gwange hallo wangi munange ono Yasini nakiraga Yasini obadde otya hello jingo wangi munange batuweereza mami gwe balekuwuliriza mukwano Musolo batwa abongandika peeka yes sebo jingo essaawa ya leero bannayuganda mulimu ebyana n'abaana I know nenze mbadde nsaba ekintu kimu kisabe banne bajjemu ebyobufuzi mu bantu I know nkitegeera jingo ebintu bino birimu bya bufuzi lwaki babituyingizaamu tebabituyingizaamu enjovu ebbiri ezirwanya balwanenga bo neffe tuli ssubi ekyokubiri mpulira ntegeeza bano abaana abakolera omugaati olwokuba bakwadde omutwalo gumu jinga ennyumba tezimbika n'abamu bapyapangisa n'abamu tukyapangisa ennyumba tezimbika nze ntuuse okuzimba okumaliriza ewange jinga omuni byempiseemu nze I know naye gwe n'ojja n'omenya ekintu kya muno kyataddemu ssente empitirivu lwaki olowooza amaziga gwe bagenda gaddawa era banne twebeeremu banne tuli bannayuganda jimu ffe tulina kampuni mbakyalina wano ewaffe ekapeeka ya goodwill n'otunya muddugavu muno nga yasinga okukucunya okuyisa obubi okitegeera
ne tuba tuli bannayuganda naddala bano abagwira bo batwadala ng'ekintu ekikulu kasasiro Sasa Uganda twebere mbanne ne abaana bannandi kiki kiruliko sikitegeera ono musalo bato abongandika peeka anayanzazanya omukwano gwange mami Sara kiki kyongamba Becky webale kuweereza kale mama wange ku nsonga y'aba-KCCA tulabye bangi abaali ab'amaanyi ng'ensi batya maama naye kati kunoonya gye bali kikutwalira ebbanga n'obatunuulira abasajja abo bo ne baddayo ewaabwe bakyala baabwe n'abaana baabwe ne basanyuka kulikayo dadi naye ng'amaziga gaalese emabega naye ku bikolobera abasajja abo aba-KCCA bye bakola ne bakaabya abantu amaziga buli ziga eritonnya baligenda disasulira ne bwe giri ba myaka 100 abaana b'abaana baabwe oba bazzukulu baabwe oba bannakasate baabwe bali kigabanako alla talyanguzi ate n'ensi Becky tekungulwa ne bw'oba oyagala otya ate Katonda asasulira mu kiro tasasulirangako mu kwota yadde mu hafu kamukaabe abantu amaziga si mmwe musooseewo naye bulikya basajja mmwe yagabayisa agabige muyina alla n'abasasula ng'abasasuza bwenkanya ebyo bye byange neyansiza nnyo mama wange ow'effumbe webali okolimye okukolima si kirungi naye ate omuntu bw'akolima ng'akolima okuva mu llo bimanyi nno okutuukirira nze Rebecca Jingo abantu mubayambe bannange mumuzange bale kuweereza nze mama Angel Wakiso bannange Becky nkubuulire abantu basite kansa abo bayina emitiba emibi mazima gennyini egitalimu wadde obusaasizi naye bwe bibakola Becky bijja kubaddira oba famire zaabwe bajja bisasulira bye bayisemu okubonyaabonya abantu nze mama Angel Wakiso bali tuweereza tunagamba ki era bagamba nti ebikolimo by'enkoko tebittaka munye kale stress kira webala okuweereza ono munnakasanda wire emponye nze ndaba genda bamu abo abasajja ba KCC edda we twalinga abatunnagira mbana abasajja baabanga abayusi ku ttima lye balina tojjukira omukyala go baagoba n'agwa mu mwala n'afa ne booba balowooza tebalina musaayi ba abantu abo bebagobaganya balowooza tebalina famire zaabwe ne mbutuufu Katonda atuyambe abantu abo beddeko kubanga emitima gye bakozesa si mirungi gwogobaganya gwoyiganya munnayuganda munno naye abazze kunoonya mulengo gw'abaana naye bateekengamukko ku buntu bulamu baba amateeka tugateekawo ate ffe tugamenya kuba wulira ne constitution baagikola ne bagimaliriza ate oluvannyuma ne bagikwatako abantu abo abeeko enziriramu gye babaddiramu basobole nabo okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo famire yaabwe balekeeza kuleka nga abantu bagenda bakaaba nga bawoowoola webala okuweereza stress kiro n'omunnakasanda wire emponye neyansiza nnyo mukwano gwange eyo y'endowooza y'omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo gwe mutwala ng'atagasa naye jjukira omuntu ono mumwetaaga mu kaseera konna mulina we mumwetaagira lwaki mumukijjanya lwaki mumuyisa obubi lwaki mumukaabya amaziga lwaki nomala n'ogamba tukyamenya n'amalala mangi nnyo baagazimba muli luddawa emmwe temulina mitima misaasizi Rebecca okulamusiza nnyo mwannyinaze amannya nze Road Councillor Segirinya Muhammad nga ntwala Kawempe North ensonga eyo Rebecca kasitanjiwulidde ngenda kugitandikako nsaba muganda waffe oyo amannya ga Lubulwa Franka ekirungi agatuwadde ntandikiddewo okola follow up ndabe nga abantu baffe tebakosebwa because enforcement ya KCCA ayetetera kubeera mbatulugunya bantu erina kubeera ng'egayidinga bugayidinzi bantu olwekyo abo bagenda boonoona ekifaananyi ky'ekitongole kya KCCA nga bakozesa amaanyi agasusse eri abantu baffe n'olwekyo embeera tugenda kugikkiriza Rebecca omanyi ntandikiddewo ne bwe kinaba kyetaaga kwekalakasiza wali kitebe kya KCCA Kigali nja kukiggala paka nga Lubulwa Frank akwatiddwa because ebyenkola yogenda nga babbako abantu ssente n'okubatulugunya tugenda kugikkiriza webali nnyo webali edda Rebecca nze Segirinya Muhammad Road Councillor Kawempe North ekyokubiri era Rebecca kyenjagala okwogerako ku kikwatagana n'okuzimba era ekitongole mutufu bwe twabadde mu kanso twakyogeddeko basanga omuntu atalina pulaani ate ne bakwata abazimbi kakati muntu ki agenda okupoota ku kizimbe n'asooka n'agamba boosi we oba gwagenda okuzimbira nsooka ondage pulaani kwegamba enkola ey'okutulugunya ne batwala omuntu mu kooti ya KCCA ne bamusaba emitwalo 30 kyokka ng'okupoota abadde agenda pootira mutwalo ne basanga omukyala omunaku mu kibuga ng'atambula aweese omwana atunda n'amenvu
ne bamusaba bail fee mitwalo 3 mu kooti ya KCCA kyobona nalese proposal kooti eyegobwewo because omuntu oyambulwa emitwalo 3 atandikewo edduuka akolera omwo toyinza mugamba nti ate sasula mitwalo 3 eza bail fee nga capital gwabadde akozesa mitwalo 2 akozesa 15,000 olwekyo embeera tuyinza kugikiriza Rebecca era enteekateeka ngitandiseeko eyokulwanirira abantu baffe abali mu kibuga because ekibuga tekibeeramu bagagga bokka kibeeramu n'abaavu nze ntambuddeko mu nsi ezimu ekibuga kibeeramu abagagga n'abaavu ekibuga tekibeeramu bagagga bokka ti abaavu bagobwemu n'olwekyo nagenda okuva mu kitongole kya KCCA Girinyanga omukulembeze nga maze okukigogola era ntandikiddewo because twagala abantu baffe kunyigirizibwa twalondebwa abantu kutulwanirira twalondebwa abantu kubalwanirira wabula si kubatulugunya. Thank you so much. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege onoba oyambye ku muntu kubanga okukaaba kungi abantu banyiivu abantu balina ennaku ku mitima gyabwe. Eno ye Beats FM ekinta buli ky'omuziki muyise ebizindalo ku byalo mugambe banange ebyalo wano bwe wati nibo wati tewazimbwa omuntu akole bukozi mputo kale oba sikyo mumwese fine mubeke engeri gye mukwasaganyamu embeera lwaki eva bibeera by'amaanyi tegula yiwa kona bla bla n'ebisigadde ye Uganda mwe tubeera mukwano gwange mami omulungi ebale kuweereza kale ekinza bedegade wafadde simazinga endejja kuzana mubufunze beki ekintu ekyo kijja tebatugamba nti tulina pulaani nenze beki njagala nkubuulire wano mu Uganda yaffe yonna yonna kwetoola ne boogenda Masaka beki omunyumba ku makya beki bweziwera ssaawa 7 nga abapulaani tebannajja ojja kukakasa nti Uganda bazimba amayumba nga tebamanyi beki bo bennyini abagamba tebalina pulaani beki be balina abantu baabwe ababanonera ssente nebakusanga ngozima nebagaa twagala emitwalo 3 nebagaa beki siina nebakusika 15 baali nebakuwa n'ennaku z'olina okuzimbirako kati beki ebuuze pulaani kyeki okujjakuko nga bali mu ntalo zabakuna abakulunge nga banayaganye nebasaba batulugunye omuntu wa bulijjo ekitali ekyo beki Uganda tewali kuba ne boogenda bizimbe bya mu kibuga bingi ebitalina pulaani naye nga biyimirirawo ku lwekyo pulaani ey'ataano siziina n'obawo 2 n'osigala ng'ozimba beki ddala ebuuze gavumenti yaffe ennyini no tusetinga manya tuteredde tutya ekyo kyo ekya pulaani ekyo jjana kusanga n'ekizimbe kyennyini wookwerawa n'ababuuza pulaani yakyo wali balina pulaani osanga ebizimbe 1000 ng'osendako ebizimbe 2 ebirina pulaani tumanyi nti ffenna tuli mu kabiga gye tuli beki beera bulungi mukwano gwange wanje munange Rebecca Jingo nze musawo musoke w'obulenzi twalumiddwa nnyo ffennawe naye obuzibu si KCCA yokka negombolola nayo n'abamu magombolola ababbi naffe eno tuzimba oba olina wozimba ogombolola ajja n'ogupikipiki ngoyo bwayogedde nawandiika yefula wandiika wali n'agamba mpa ssente walomu wa ssente omugamba ekipapala kiriwa tinja kukikuwa tajja kitegeeza ye bakama abe tabategeeza ate ngina akuggyeko ssente gwe ng'ozimba nnyumba kati era kitumanyi mu myaka nga 10 egijja mu maaso n'ezaffe zonna bajja zimenya kubanga bakusaba pulaani tugirina ate ng'owegombolola yajja n'akugamba bagala pulaani y'ennyumba bagala obawe pulaani n'oba wa ssente tebakuwa bipapula emigombolo eno nanewa obulenzi nonna mukateeka mubwe bakola babbi nnyo gavumenti yatendeka abantu ba mafiya ababbi nsigadde ndi musawo musokewo obulenzi era ebyo si byange nga bwe mubiwulidde bya muntu nga ye nga bwabyeyogeredde sosi mukyala Rebecca Jingo neyanziza nnyo neyanzege owuliriza mukwano Beat FM wanji kato my daughter we bali kuweereza kato Kaweesa mbeera bwayise wano kansala bwayise 2 West ebikolobero bingi abasajja abo bye bakoze ku bannayuganda bingi nnyo atabawa kasente oyo ye yamenyebwa gwe jjugo kulinaana na kivubo wanku bakulembeze b'ekibuga n'agamba kwatandikira okumenya yakamenya oba teyakamenya nalwensonga eyo ebikolobero KCCA ekiwa oba ojjukira ebiseera bya kiwa nga ebonyabonya abantu mu kibuga naye kati anonya ne kyalya takiraba nze kato Kaweesa mbeera bwayise katonda wange webalo tuweereza ono Prof Kasule Nakadunga ndi Ntebe kakati aba KCCA bagenze ne bakunamira ebunyolo nga abatakyadda Buganda ate n'omuzungu agamba what goes around comes around kati ebye bakola ne bwali bamuzukulu nakasatwe ali kisasulira kwaga amaziga ge bakabizza abantu osanga oli amenye ekikobera kya munne nga tamanyi na sementi bwagulwa wabula ekikobera kya munne akimenya okufa tulabye nnyo omusungu buli wano naye nga lwaki
ebyo ebyakoleddwa teri atabirabye nze siwaayiriza baana bannyabo nze njogera kye nalabye amaziga ge nalabye abakazi nga bagwa wansi pressure ziringa pressure abasajja nga bakaaba olwa ssente zaabwe zatokomose naye munnange omuntu nayimirira bulungi nnyo mu bantu n'agamba tukyamenya ebirala bingi mu divisions ez'enjawulo taata olina omusayi gwa green munnange gwe obulamu bw'olina bwa sipeeya oba munnange gwe buli kimu ogenda kiwangaaliramu lwaki abantu mubakinaggukirako akasente nga bwe mukamanyi mulimba aga katonda mulimba on a government is some of us husbands died we get school fees from those houses I don't know I don't even have plans Bananga, instead of breaking the houses, let them pay fine. Like any mistake people make, you connect water or power illegally, and your code, you pay fine. Nti abantu mubawese fine. Singa bakoze ekintu mu bukyamu, mumuwese fine. Okusinga okumenyawo ekizimbe. Kuba abantu abasinga mwe bajje ekyokulya, mwe bakola buli kimu. Kyo kye kigenda mu maaso baana ba mama. Hello. Wanje? Kwebale kuweereza mama. Kwebale okunkubirako mukwano gwange. Ono David Salinga bulijjo leero omulamwa. Busungu. Omulamwa gwate mukulina gulabyeko nange. Manye ogera ku TV otulira amawulire ga kiki kino. Naye nze ku lwange ekyenjagala. Etata. Abantu abamu bakola ebintu mu futu okwonoona gavumenti. I know. Naye ekitongole ekyo kyetaaga okuteekako bakalisa. Nze neewuunya bakalisoliisa omulimu gwe bakola mulimu ki? Okutunula omuntu nga ekizibu batamukwata kati ngoyo singa bamutadde dda etungo ebigere gye bitatambulira buli wamu okitegeera kubanga omuntu maama nga bw'omanye ssente ya leero gwe ssente ya leero okeera ku makya n'onoonya akanusu ne kabula oli naddira seminti agula ebiwanana n'ebintu ebiteekebwa ku nyumba bw'ebitegeera mbimanyi nga n'abala tefuna kuzimba nyumba gyoyagala wetunulwako Rebeka Jagambe nti nga gundi yazimba naye nga muno ng'azimbye ennyumba n'ogikola ekintu ekyo bannange ensi eno oba tulagawa abantu tebalina ddiini timanye aga agasajja geetaaga kukwata bukwazi neyanziza nnyo mukwano gwange nina mukwano gwange ye Pastor Brian Bukenya ali New York America agambye Rebecca thank you so much for the program but corruption in Uganda is the problem ali New York agamba God bless Uganda era banaye abali eyo mutusabire nnyo n'ekye tuliko tetukitegeera naffe bitutabuseeko bituyinze tulage waye ono tone ekamuli nze njijukira nga tukyazimba mu tawuni waliwo omusajja yamenya ennyumba abasikesisi bamenya ennyumba y'omukyala kyalo yali akola South Africa naye kiyagwako ate omusajja nali mumanyi bambi yafa enfu embi nga takyasobola kunaaba nga alya ku kasasiro mu bufunze olinga agamba nti abakesisi obasabira ekyo naawo nzijemu enseka ate nga nnina obusungu bwange wanje omwana wa maama Becky amanya Mabirizi Richard ye Busunju Becky ensi gye tulimu yandibanga si yaffe olw'ensonga olwaleero bukyanga okoze akalimuko n'opatana n'ozimba naye ne bukyenkya nga bamenye ekizimbe kyo obutuufu n'owulira nga oba ojula na bujuzi kwetta kati kyeneebuuza oba ensi si yaffe simanyi nga bw'obyebuuza nange bwe mbyebuuza